buli anywa ku soda ogenda kuwonyezebwa endwadde zonna ez'omwoyo, ez'omubiri, ebirowoozo n'obulamu bwabwe butereere. Abasande bamunywedde era bafunye emirembe mu bulamu bwabwe nga banywanga babanywa omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion. Bonna abagenda okujja wiiki eno tukyalina mungi, nammwe mugenda munywa wiiki yonna tugenda kubanga namanya nti kubanga akasajja kazibu nnyo asobola okukwata soda namuteeka ku geeti nga wabano bana batalina nnyo obulungi ssente nga buli kasoda katunda 10 ezo kati owakatuuti oyagenda muteeka ku ssente ezaawa kati naawe ojaga kubanga okatuuti agenda kubanga akusabiraga nti buli soda gwokwata nga nkukola ki okategedde kakati gweno abatalina mu ssente gewomulabo yagoba oli omuvubuka omujoge yali aze n'omutwe kakati awo bana bagizegize nga baga mugende mugolo wa mutwalo mutwalo buli kacupa akola 10 akatonnemeka because ajja kumanya omunaku tajalemerwa yali yadde chichi tajalemerwa mutwalo kati kumulyanga atunde ne wano ngaakola ki atunda kali yeteke gezako buli kimu kati omusajja uyu agenda kusamira mujingo teka wabiri era ogenda kulanga dako okogera teddogo libweti ne bweti tukule bweti ne bwetuti bana era n'obuti ajja boleta tikwata kati genda nako kateke mu mpale ajja kumenya obuti kati katanise ebya soda ati nkubuli amazima katanise soda sichuli anga nako soda ogaba ni soda solo bana basawo bagana abantu okunywa soda bagana abantu okunywa soda kaba batali yani tulimbi omuti kwanga omuti munnaye emiti gya Katonda yani kati bane guno omuti yana banendo kweno mu lujjalo katawe yiga yali mutufu yakala to sinzo gamba kubanga ye akulaga nti yakwata ki naye komeje kitegeeza soda nga n'abasawo bagamba nti soda mubi ku bulamu bwo ate goguza abantu soda akantu kanako kute line eno gyayongera mweno mbusimanya kuwonya endwadde akola kyakijjawa anti kati mukukireeta ekyo lwakyakireta because akimanyi batateekawo teekeeyo teri agenda gula soda oyo because of course abantu akimanyi bulungi bali twagenda mu kyaki nga balina endwadde balina zikansa balina gwambye abantu balina ebizibu bingi nnyo mu kanisa kati yafunye gu n'amanya nti kabwe nateeka bwe naayogera because asobola kukyogera bugezi mujja mugule soda alina okuteekako nti awonya kyosaba kyekikuddira ate babega ndikyosiga kyokungula naye nze saagala mirambo gigwe wa Teddy ekiwulya kati wa Teddy tagisobola anayo njuye ate kati Teddy akyalina amafuta teri myogiza mukola ki kwanza ona alina parafini alina parafini ate ne munne wa parafini ku parafini tebayokya ekifo ate kyekyo kyekugambye tibajja kumagiza nga ekifo kyokyezza example gino ntono nnyo omukazi yafiidde wa Bujingo bote bafude ne gweri service lesigala gegenda mu maaso service egenda mu maaso tebami mukazi jabeera kyokka badde ne kumala emyaka egisuka mu 10 naye nga atenga ajja n'awaayo ssente obusente mukazi watu waafuna ng'akwata ng'awaayo muti ate kundi penta afudde tabina ku Pentagon mbona mujja kufa nga tunaye Pentagon zemba buli amazenze mbabuusa bena gonere kajeri kati teriyo kati bwana begundi gye yaleese ya Pentagon okuba nti kasajja kati katandise okubala ssente yagambye otulonda President Museveni nti Pentagon ngegenda kola ki naga naye ssente tugambye taatubose owola kateekayo teeke kabyogerera mu kaseera kano olwokuba tugenda mu bululu kati awo kyakola kyeki abasabira President Museveni kalulu oba atayina kalulu kamusabira ye yefulanti asabira President Museveni ako naye ayasaba President Museveni ssente indirect olwoza abadde akuŋŋaanyeza Pentagon zaddawo kati ate Pentagon yazigulya namakulu yazirya oli butya ye ndi muganda wange obulamu oli butya obulamu otyo mukama akuuma weyagala mulabikira ddala nga atalina wadde problemu ebizibu tuba nabyo naye kasitokiza ti olina Katonda bagamba nobirekera Mukama Katonda abimale nogamba Mukama bimalize sina busobozi bagamba ki abantu bange abantu gye bali balungi bali steady bakutumira agamba te mukwano gwange ni yenkubuzaani Feibe Nasolo gyali mulungi naye akwebuuza agamba ate Harriet Jamiru gyali mugambe mutumidde munoonya nja kumugamba twabadde awo mu kibuga Kampala wabaluseyo omusumba atunda soda era nga agamba nti soda ono wa mukisa era nti womugula endwadde ebikoligo ebizimba bikomaawo obugumba obutazaala amaanyi g'ekisebe kimanyi olina omusujja mu luto embuto zivaamu okuna embuto oli mwavu famire mmwe emizimu gidduka emizimu gyakwesibako bw'ogula soda emitwalo eki era wange era nze gye mpise naye ngula akange nze nako
gono mbuusa nti nguze empewo batawanide bwerere ako tekagenda goba yadde gombuusa nti nguze empewo naye ngaze nkaguze era kugambye akakoli mu kunywa bw'oba badde onywa musimayi oba kagoze kufuna bugagga ogenze kweteekako obwavu bwennyini nnyo obuli obuzibu ennyo obutunga n'esapatu buli obutunga n'esapatu obutunga n'essaati ekitogi nkugambye nga ne koyina ogenda kukatunda era bw'oba omuguze owedde muzeeyo omusumba nfeze omusumba yakufeze dda andi omusumba gwekyobamanya kati yaddidde akatabo kayiga era bagamba abantu basinga baga nti kati omusajja oyo yabbye akatabo byonna yiga byabadde akola omusajja byeyatandise akatabo nzijukeza yali storiyani nga redi yafudde mbuwalo yabba ennyimba za redi mbuwalo yabba akatabo yabba bwekiri kuba kakati gwe bwatandika okutunda nabayo ebigingo byazaakola yatandika bugingo si bwati bwe yali pasitega bwe yafa bugingo yennyini nyini n'atandika okuleeta because yalabanga nga yiga alinnyo ku intaneti nga yiga akola bino ebyekisirusiru najja nayo gwe mulamuko nagamba agambye atya kati ono najja nagayiga ntandise ty okwa ku intaneti kuno kati kankole byayiga naleka okuwemula naleka okwogera byamabina ati nayogera bwati ati nakola ati ebyennyini yiga byeyakolanga takomye ku ekyo nakola ki ekirala wuuyo akutte actually wuuyo ayagadde omukyala byonna oba bitegera byengezako okugamba takomye ku ekyo akutte kati kuba niga yaliwo abakyala bangi okitegeera kakati oyo omusajja yavumiriranga ebintu ebyo yiga yatundanga omuti because yiga yatundanga simanyi omuti simanyi endokwa natundanga simanyi kyayi endokwa yatunda ku butambaala yatunda ku miti natunda ku mpeta ono gundi pasakaka natunda omuceere natunda amazzi kati negundi ono byakoze eki byatandise ate kati waki kibimuko ate kati kankubuulire essaawa zino kkiriza ogaane anoonya tteeka yakufuna ssente wakati ssente takyalina ate kati endiga ziriwo zirigambye ate endiga bawampe zituulaawo ndiga kiyinza okutuulaawo ng'omusajja akola byakola ebyo abantu abalakolesawo balina engeri bakkirizamu abantu baabwe era kati baba basiru teri muntu ategeera kuba kati essaawa zino bakugamba bw'otuuka abantu batakyayina bali awo abamu bajja buzzi kubanga ova ku musajja yasooka natugamba Pentagon ebijjukira sajja wano ngamba abantu okitegeera mpaka webizinga mpaka wano webituuse kati wuyo aleese soda batagenda kugula bwati kati agenda kutunda soda kati yaleese teeka eyo ya soda kati agenda kuddamu atandika okugamba nti soda wa 10,000 ebicupa oli yatunda muceere simanyi yalinga kilo 10,000 oba 5 oba yalinga 10 kilo yabanga ndoza ye5 kati nono byakoze eki naye nga amazima twogera amazima nga kyakola kyekituufu okutunda kasoda otunda soda ebigambo kutunda soda sanifile ebigambo byayogeredde mu soda ono byasiza okunesetaza n'agamba abantu mbono soda abamunywedeko bamujulira anti kakyagenda okukola kikino kati anti bamunywedde nkulaga tekiyo oyo omusajja obuyaye bwe kati agenda gundi eddaka agenda kuleeta abantu nga 100 bajje ku katuuti nga baze kuba bajulire soda yeso lyajja agambe nti nalina ekizimba mu ndoto ekikola ki kumba ayina okitegeera abajje oli ajja agambe nti emizimu gyagiyitanye nga ginkozesa ekiro kyonna okuva bwe natandika okunywa soda emizimu tegyakola kati abaali bagamba ebintu bino biki bituufu kati webibaliza okuba nga bawadde obujulizi kubanga ekyo ekyobujulizi okimanyi basitejinga abantu batera obikola so kakati nno kyeyatandise kati ndako oluddako soda agenda mugamba agenda kumuteeka ku ssente kubanga yasoose gamba soda ono yafika ku guuli yafika simanyi naye twogera amazima nga wa soda yali adibye mikolo ng'oli mu mikolo otambula obeera mu mikolo yogera emikolo kizibu okudibya soda kizibu ate kati kwaba abantu abangi batuyagula yinkana kyoyo kati yakwata n'akwata soda gwakwatayo akakati kanongenda kakozesa gakakodyo kati teki gye yakoze teri soda omuntu kyalinayo ecupa ng'emitwalo 2 n'ekitundu kati ku bantu abali mu service abazze bamunywa ye yagula soda kyoyo yakwata kampani agigamba buli gwe mukola temufulumya mumwenze so kati yetekera oddako weerinde agenda kubalaga bagenda kakati mukama ajja kudaaba agambe nti mukama yaŋŋambye kati tafuuka nga bano abasajja abanigeria betulaba kati n'atandika okusuubuza soda n'amuleeteka kantini ya chaachi awo nti kati buli addayo eka alina okuddayo n'akacupa ka soda kati waliwo enjawulo ki yakoze
nkugambye kati agenda muteeka ngaawo omu agenda muteeka nga ku kituuti omulala muteeke ngaawo ali ku gundi ng'omuntu okufuluma olina okugenda n'eccupa ya soda ng'omuntu at least asobola okukwata bwati n'amanya nti kubanga akasajja kazibu nnyo asobola okukwata soda n'amuteeka ku geeti nga waabano bana batalina nnyo obulungi ssente nga buli kasoda katunda 10,000 ezo kati owakatuuti oyo agenda muteeka ku ssente ezaawa kati naawe ojaga kubanga okatuuti agenda kubanga akusabiraga nti buli soda gw'okwata nga nkukola ki okategedde kakati gweno abatalina mu ssente ng'omulaba oyagoba oli omuvubuka omujjoge yali aze n'omutwe kakati awo bana bagizeegize nga bagamba mugende mugulowalo wamutwala omutwalo buli kacupa akola 10 akatunda meka because ajja kumanya nti omunaku tajalemerwa yadde kiki tajalemerwa mutwalo kati ku mulyango atunde ne wano ng'akola ki atunda kati yeteeki yatandise omuzanyo batwayagala ogubala ekintu ekya Bwakatonda okutandika okufera abantu nti ate kati soda yawonya kati nno ze kankubulire ekyo kyonna kufera nze waliwo ebintu yesira tuganye ng'ate tobiguza abantu ng'onoobisabira kiringa amafuta otunda otya amafuta gye ne bakusiiga amafuta abantu ne bagenda amazzi ate kijja na lumu ng'omwoyo akuluŋŋamiza ng'ate yayogedde naawe tekiba nti kya buli lunaku oba kirege kiringa obutambala tekisoboka n'okwata akatama n'okasaawe n'okawa omulwadde n'akola ki naawona naye ekyo omwoyo nga yakuluŋŋamiza nga si kya buli lunaku si kya togiteekawo nga polise teba polise mwoyo akuluŋŋamiza mu ekyo ekintu kubanga gyeyogeddemu ku soda alaga nti nakati bakyamugula kyatandise ku kyaki kyatandise waga nti abamunywedde wiiki ewedde bafunyemu nnyo bawonye laga nti nammwe mugule era wakugamba nti nkyalinayo soda omulala kitegeeza ki era mujje mugule nti asobola okugamba nti jangu ogwo ne indirect ng'akikugambye kitegeeza nti wabaaga nti bano abala baawonye ne basumululwa ate naakulaga nti waliwo akakola ki aliyo mu buli ngeri yonna agojaga maama nziba kinsigala emabega ojja kukwata okuba ogenda obuuze bannako kati bwotandika okubuuza bani soda bali musuba ate atuge soda akyaliyo batugambe soda wali bani naffe twagala kuwonyezebwa nti ayo tya 5 twalina ne famire kati omuntu akisanga omuntu ng'alina famire enamba n'agula obucupa ng'alina famire abantu 10 kuba mwaka fane ng'aguzeko emitwalo 5 ba togenda gula wekka nga nange kimbwa togenda genda oguleka soda nga wegulidde gwe oyina famire nawe yaga bawonyezebwa bakuleteeke nti mulina abaloga famire n'abagiroga yonna kyeza buli omu ayitaaga akacupa buli omu yitaaga akacupa kano nkugambye atubagenda kati ngolaga oboka kakati ogenda kusanga abantu ng'oli agula ku soda atwale mu kyalo atwale jjajjaawe atwale gundi jjajja alwala ebigere kagenda kusobola teeke gye yaleese waliwo kakande lumu yakola abantu awo teeke n'abagamba oba bali bagenda kukola ki n'abatuma emisalaba buli amajjira omusalaba nakibulirako kakati n'afuna omwana agibajja awe kubbiri awe n'abagamba emisalaba giri wamu okawuka egyamaze okuweebwa omukisa mugende mu bbajiro lya gundi omulezi yatunda emisalaba ate kuba kati oba ayinza okuba yali alina wamuyita oba yamukola tandoza nga mubalidde namugamba mwana wange kankugaggawaze sigenda kuwa sente kankugaggawaze bantu basimba layina okukima emisalaba omulezi yakona emisalaba kati ne soda mutwalo omulenzi yakona emisalaba n'akola obukadde simanyi abaana budde bagamba yakola obukadde oba 10 na bumeka n'ava mu bwavu kisoboka kati ye omusajja kyeyatandise nkugambye agenda suba era kampani zigenda kati agenda kukola nga orders mu kampani eza soda munkolereyo ogenda natuuka ekisanga soda abula anti nga yina ebigundi byonna babitwala wali andi mulimu n'abantu abasiru abagenda okulaba ebintu ebyo bakwateko bagende wa bugingo ng'amazobera nti byakifere ng'amazobera nga byakifere bino ebintu si bya Bwakatonda si kya Bwakatonda ekyo n'omundi n'ogumu yesu teyakozesako ku bintu biringa soda biki nedda tekyaliyo sakirabako okuggyako amafuta bino ebisigadde ffe tubikozesa bukozesanga gundi gwe mpaamu olunyo oyogera ku soda mu bayibuli osoma ebayibuli okuva ku Genesis back ku Revelation mpaayo awo abantu nga yesu yawa abantu ekyo kyali abantu gwali mugaati gwali mugaati n'envinyo yaggwawo ku mbaga yali ekkaana tekyakoma koolo ate n'envinyo gye yakola yali tewonya abantu yali ewonya njala era teri yagamba nti banne bwekuba oli akagaati kano ogenda kukola ki wabula yababwa kuwona njala kubanga baali ku mukolo wakati emmere neggwawo nagamba abantu bakoze ntya ne bamutuukirira nga mukama waffe
ebyokunywa biwedde uli okukola kukyagenda maaso nato omukolo gukyagenda abantu enjala ate baluma nakati nkoze ntya nakola ekyo naye teyagambako nti mwabaliddeko ebizimba bigenda kuwona tekyaliwo kubanga yesu yenyiba obanga n'ekizibu obanga oli mulwadde yakukwatanga obuki bukwasi ng'olumu yesu teyakukwatanga nako ng'agamba bugambe ayogera bugazi kigambo alina n'abalwadde be yawonya n'abagamba temwogera nti muwonyezeddwa naye waawano mukama nagenda mayemba newabawo emizimu negimufubutuka nadanga bano ababeera ku tv awo kamera mubeerewo awo enjagala oli nasooka asaza naye gwegibuza ovaawa nze guli nakayima yantumye awo abagenda mumalako essaawa ezo kubanga amanya abaliwe banaalaba kino omusajja ayogeza emizimu akola oba okitegeera kati abasajja kyebali mukola ate abasumba bonna naddala betuloza abamanyiza kyo balaba muganda wange nze nsanga omusumba nga wamukyalo mugamba nsabira okusinga ne baana b'omukibuga bebakyasinza obuyayi bafere babbi kati waliwo ofeera asinga bujingo kati nti soda muyagize bwati wamukisa musimanya mbu yamukwatako andaye mukama katonda so kino kiteekawo endiga zo tezikyali ndiga zaafuuka mbuzi kino kiteekawo embuzi kati ze embuzi zo ziraba naye kati bwe kituuse kino kankikuba newankubadde embuzi ziri awo bwe kituuse kkiriza ogaane sajja yagenda kumaliriza bubi twati endiga yesu zizaze nti zimwagala nnyo ezo embuzi zijja kwateko ozigende era kyobala naye mugezi tajja kuzimba pentagoni akimanyi nti endiga sawa teziriwo ate agenda kola jukire attaka we liri wasava walungi okitegedde wakati gwe okitegedde mu kibuga wakati kakati agamba nzimbe pentagoni embuzi zidduke kazidduke nga lunake ate sinja kukola bwenti ne bwenti because kkiriza ogaane zisobola okuduga omusajja gwe bayita bigundi bamwitangani kiwedde yalinanga abantu bwe bati kiwedde yakomekereza andiga zigenze nadda mu bufaala obujjukira bwakwadde nga zimanya fuuse faala yali Masaka n'avaawo n'agenda n'atandika kati okusamira omusumba n'agezaako buli kimu kati n'omusajja we yagenda kusamira bujingo teekawo abiri era ogenda kulanga atandika okwogera nti eddogo libweti ne bweti tukule bweti ne bwetuti bana era n'obuti ajja buleeta tikwata kati genda nako kateeke mu mpale ajja kumenya obuti kati katandise ebya soda ate nkubuli amazima katandise soda sikiwulyanga nako soda ogamba ni soda asolo n'abasawo bagaana abantu okunywa soda bagaana abantu okunywa soda kaba bate yanditulimbye omuti kubanga omuti munnaye emiti gya Katonda yali kati bane guno omuti n'abanende okweno mu lujjalo kataawe yiga yali mutuufu yakalata kiyinza okugamba kubanga ye akulaga nti yakwata ki naye komekyo kitegeeza soda nga n'abasawo bagamba nti soda mubi ku bulamu bwo ate gwoguza abantu soda akantu kanako layini eno gyayongeramu eno mbu simanya kuwonya endwadde akolaba kyakijjawa anti kati mukukireeta ekyo lwakyakireeta because akimanyi batateekawo tteeka eyo teri agenda gula soda oyo because of course abantu akimanyi bulungi bali twagenda mu kyaki nga balina endwadde balina zikansa balina gwambye abantu balina ebizibu bingi nnyo mu kanisa kati yafunye gu n'amanya nti kabwe nateeka bwe naayogera because tasobola kukyogera bugezi mujja mugule soda alina okuteekako nti awonya tugenda kumusabira n'abasumba tugenda mukola bwe tune bwe tuti ajja kubanga akola ki ng'awonya kati naawe ogamba kangende mugule so kati kyagamba nti soda oyo batudde we batuula nga abasumba ne basooka soda bamusabira then nalyoka amuleete mu public sobola namusatalira nabudde bumusabira yeresobesi n'ateekaawo kati galina nakikolera ngali bugingo afunye ddi obudde obugenda busabire soda yakutte butwazi mmoroka n'agenda ku kampani n'asuubula isuubudde of course isuubudde busuubuzi era because kati gwekkiriza ogaane already alina amabanka gakolagana nago agajja negakutwala sente alina kampani zazo kati ate kampani esoda kati agitandise naye agenda gikolera tujja kukomekeza nga baguza bbiya kaddemu ako tujja kukomekeza nga bujinga aguza abantu bbiya kana nso baguza soda nkubuli amazima tonti abantu bakoze ebintu ebyebakola ekiseerako omuntu sikirabangako soda kati yagenze n'akubamaka banaga basoma kye batakozesako ku kintu kino yasooka kwebuuza ne banne bafere banne nabaga nti nekyembuuza nti musumba yiga yakazi yakozesanga ki nti yakozesanga obutambala kasoda tekakozesako nti yafumba caayi nakola bwati nomula naga ti ate kati gundi oli yakozesanga okubiri yakola ki nti yakozesanga muceere nakozesa amazzi
nakosa nakyo nakyo okubiri abakuba teeka alina oluzi mu church no yali asobola odusima nakuba kati yagenda okanga teeke banaje kati kati saawa zino yalese kasoda kuba teri yakakozeseza kati tegeeza kino oli wakagundi oli wakakande ojja kujosa atofune ku mukisa gwa soda ne musoma nga mumanyidde nyendiga endiga z'ensiru nga mumanyidde nya abantu actually kumanya nsiru nze ndabadde ndabagundi oyo yani mondo oyo yita omusumba ngali kugundi yewana n'okwewana gabagamba mutuwe sente tuzirye sibanyi tukole tutya enanga kamondo nakalaba ninga batunula mukama katonda kikikiro nga yenga no gatatya nakutela kukyogera ku kamera so ne bagamba nti musere by'oluvannyuma ebintu ebyo bigenda kujja muntu otegera abanabi b'obulimba mu basumba abatali batuufu tugenda bategeera mu luseera eby'oluvannyuma musumba ekintu ekyo ekya okuleeta mu kyaki z'abalokole okubatumanga ebintu ebyenjawulo kyavaawa okutuma waliwo wendaba batuma omuntu leeta ekintu mu bizinesi yo kwatayo ekintu mu bizinesi yo kyaleeta tukisabire eberenga enkwaso gano mazzi gano maki gano biki byavaawo ate ebiseera ebisinga bana abasumba baddira ekintu kyenyini ekyabasamize kyebakola mukibaita kyebakoppa nti omusamize akuga agamba bugenda ntakomuga nti bawange akola bwati agagenda weta ekifaananyi kye bano bakijja kubasamize bingi and mbairawo abasinga balinga basamize obukode bwe bumu katonda yabasasira busasi ne badde eno kati ne badde eno kati batandika okupgradinga ne bakijja wali ebyebyotoza byavaawa ebyoto bitya ebyoto kati gavumenti abasomesa kati bakubira ddala ebyoto ekyoto ne batandika okujja oba kyekegezako okugamba ne bajja ku byoto ne bakuma ebyoto nagamba sesamu nzine gwe nalaba naga musesamu nengamba omanyi nga buli omwaga nti ngakugamba nogamba jangu n'oluku sesamu bisese naye bali ku kyoto ng'ate yinkola abasamize bagikozesa nnyo abasumba abaali abasamize be bazze baleeta ebintu ebyo mwe muli basajja abasumba abaali abasamize balina teekeze bakuba abantu oli n'agamba mwaka gutandika leeta ekiweebwayo kye ekibereberye kwata mu bizinesi ekibereberye kyota ekisookera ddala mu bayibuli ani yaleeta ekibereberye sigenda kulimaze nkugambye wambira abanya abasumba babikola entandikwa ya mwaka mugulye omusumba bannange omusumba waffe mwagala kati babanyo kikola ne bakijja mu kino kya Ibulayimu omwana yali omubereberye bwe yamukwata namukola ki agenda amuwe katonda kati bagaba saddaaka babbira mu kikundi ky'okusaddaaka naye lwaki tebasobola kusomesa bantu okusaddaaka okutuufu kwe kuliwa anti tebasobola nkugambe kiwaki tebakikola basomesa we bafunira tebasomesa kiki ekikirimu na bukyamu ki na butuufu yes abo kitegedde bo baleeta ekintu ekyo gwenze kugamba ebigambo bino zinga otunula engeri gye basamamu ekigundi ekyokusaddaaka oli nasooka omusumba amanyi n'okufuna omusumba amanyi okwogera obulungi ennyo amanyi ozisaba ffe gabi nakunyumiza ffe twalinanga omusumba mukyaki gye twasabiragamu nolwo omusumba ngaakafulu nnyo mu kusaba ssente nga ekituuka kyokugamba kusaba ssente gwe baleeta n'alyoka akuŋŋaanya ssente nange erina bemmanyi mu ggwanga wano bali babiri bemmanyi waliwo bamuyita Apostle Ntale omulala bamuyita oba Apostle Bishop Natigo abo bo babeera special hire nkugamba era jja nakuga nti ssente zebaleeta ogenda kumpako ssente bwe ziti era bo bamanyi nokiyita ti aliko amafuta g'okusaba ssente era oli olutuuka mu service abantu olumulaba ng'amanya kyekimuleesabamanya era kyatandikirako balina ennyiriri ezibabakinga amanyi n'okusaba nagamba natukisa n'okunyiga n'anyiiga naga kaduga tulaba otunula ggwe teeka kuva mu bwavu naaba olabika namutunulira lwaki olabika booti tegera kuwaayo eri katonda nakuteekako egundi owuliaga botolonga mwabagale mukisa mujje nasooka laga bano ngaabasabira nnyo babakalabalinoga ne bannange nakwata mwenyini mu nsawo bannange mulimu gwa mukama sinza gule temufaayo ati mwe temwagala mukisa kati ogwo mugondo kangutwale ngabagamba nti amusumba kyaki badeetaga senteme kati badeetaga kati saa zino okugimaliza teetaga emiliyoni ameka emiliyoni 3 musumba kati nze ngenda zikwata emikisa gyamu gye nonyola kangikola kinga ogenda okanga oli ate nakuyigira gamba nange kampeeyo ngasooka jjayo bukadde nga 10 nga tono enyini yabumuwadde ng'omanyi obuyayo buli mu kyaki nze gambe oyo Apostle Ntale nze mumanyi nawe mumanyidde olunaku olwo nga kumalako omwaka alina teekeza atandika bannange
musazeewo omusajja wa Katonda abawadde omukisa omwaka omulamba era ne guno omwaka omupya gutambula emmotoka enkadde webale bakikola mukkiriza bannange abakkiriza nange nti musumba afune emmotoka empya muliwa mumpanikire ku mikono mwekisa mutya musumba amatamuza bigere emmotoka y'omusumba nze ntaese n'akakadde kamu ntaese kano ne bawulumuka sinde era olumala okuddeyo nga bamaze okugira nga babala ate n'obukozi waliwo gwe nalaba yayumba n'okuyumba anti bamuwa ntono tebamuwa juka ffe twalinga baweereza nga tuli Washington mutambula yonna mubeera na access tugenda okulera nandazi musente musobola kumala naawe bishop olimba zino sente zino omusajja gomanya mekazi enkoze sewedda nziraba niwedda ndaba abantu abaleta sente nga batunulira oli teyalese milioni 3 wano tiyakoze bwati ne bwati musumba bishop ompootya negamba wangi utwalwa byanfuna kati nze gambye bwoli omusuge nengamba era kiro ekyo kyamalamu amanyi nga baddayo ne bakayana era bwolaba abaweereza abasinga babanyiya ebyama by'omu kkanisa lwansonga balaba buli kimu bakikola kibakiraba so kati be basajja bye bakola era nze kankobuulire nze okuwaayo mala kukiwulira towaayo okusinza bigambo bya musumba nze musimanyi musumba agambye kola boti ne boti nze kakibana kimu eky'ekkumi nkiwaayo ninga kati nfunye sikyakunteeka ku gundi kumpe sitalinga nkimanyi yesu obukoso olina okuwa ekimu eky'ekkumi because eyo ogundi nono okitegeera naye sikunteekako waliwo ne babakolimira towa ekimu kyomutu gwe bagamba okuwa ekimu eky'ekkumi olunaku afuna 15,000 oba 10 meka nga netalusi tazifuna afuna 13 ajjeko meka serious nga ne gwalina oziwa tamusabidde mukisa gumugaggawaza omanyi nti abasajja abasumba abo tebakyalina budde busabira bantu tebalina budde edda ffe twabiranga n'abasumba nga amanya abantu be mu kyaki n'agamba nti kati buli sande tugendagenda wagundi endo tujja agenda wa naye osanga omuntu kati example gino ntono nnyo omukazi yafiidde wa bugingo bo tebafudde negwe saavisi esigala ng'egenda mu maaso saavisi egenda mu maaso tebamanyi mukazi gy'abeera kyokka abadde naye okumala emyaka egisukka mu 10 naye ng'ate ng'ajja n'awaayo sente obusente mukazi watu waafuna ng'akwata ng'awaayo muti ate kundi penta afudde tabina ku Pentagon mbona mujja kufa nga tunaye Pentagon zemba buli amaze babuusa Pentagon naye kajeri kati teriyo kati gwalabe gundi gye yaleese ya Pentagon okuba nti kakasajja kati kataase okubala sente yagambye otulonda President Museveni nti Pentagon ng'egenda kola ki naga naye sente tugambye taatubose owulira kateekayo teeke kabyogerera mu kaseera kano olwokuba tugenda mu bululu kati awo kyakola kyeki aba asabira President Museveni kalulu oba atayina kalulu kamusabira ye yeefuna nti asabira President Museveni ako naye ayasaba President Museveni sente indirect olwoza abadde akuŋŋaanyeza Pentagon zaddawa kati ate Pentagon yazigulya namakulu yazirya zonna ezimu yazigulya mu makulu nnyumba n'ebirala byakola ate ye makulu atayagala mwami okuba na kyaki yetakoyete makulu angaddi we yali ayagala kyaki ebeerewo kazi wagamba makulu simulokole siriwo okujajinga ne simulokole gwe toyinza kuba simulokole makulu akiddamu simulokole era essaawa zino omulaba ye makulu kyabalabya sente zaaliko okiwulira so kakati mu mbeera eyo kati era abana abalinda Pentagon teri kati olaba yayise kati musoda ni kusaba sente kati yayise mu bino byagundi President Museveni bwanaabazeeko ajja kukola ajazeba Pentagon nesigameta ajja tuwa sente kakati olwo amanyi ddoboozi lyakoze eki lyayiseemu olunaaba aliawo nga bamuyita nga bagamba sente za Pentagon zizino ng'akwata talina n'omu gwagenda kuwa agambe nti bali sente zizino nguva ku musumba ku sente zajje mu bantu ye ndibadde atisa akolayo ebintu tebiyamba kubalokole abo abali mu kyaki ye netana kyaba design tikikino nekyaniga nti aba design soda we omusitaguza amaguza baguze musumba atujja ayinza okugamba nti nno yabadde abantu abawa soda mu ngeri ya kusembera ya Holy Communion naye Holy Communion bwete bwa Yesu bwatu bwe yagabula abantu ffe tukyogeddeko tugambye abantu tumpaawo abantu nga Yesu asaba sente tekirinawo olaba gye bamusaba bali bagenda ku by'omusolo yagamba nti ebya Kayisaali Kayisaali n'ebyakatonda Katonda talina we yali agambye nti banne mumpe sente nti mukodde bwe muti ne bwe muti
abasumba bedda balinga kuno tebasabanga sente mwe mweyagadiranga ne mugati musumba waffe bambi kumera katukwate akantu mukoleki ndiga zedda zekuŋŋaanyanga musumba agenda okukola bamugulidde emmotoka nga tamanyi nakumanya bekoze bomwirimu eno bagala musumba waffe bambi atusabira atufaako ayimiddewo munaffe mazima naffe katumukolere kino naye abaleero oli atandika kyaki nga kyabala sente era si buli kyaki jola nti kyaki si buli musumba golaba nti musumba era ze muna basumba tabakwata ku mutwe mwankwata ku mutwe nze tomalaga kwata ku mutwe tosabira monteka maje mizimu jo abamola babalabe kati ngangenda wabujingo nti wankwata ku mutwe ansabire nganzi bikibi si musumba banteka mizimu jo obwenzi izo banga nga bikwata nga gwe tebikwata kasokkiriza Katonda gagwe n'omukkiriza nga gwe edda batugamba nga nti omusumba amafuta agamuliko gajja ne gakuta era nigajja kugwe ndagobonse wala gajja kunze kozi gakulukuta okuva ku kirevu kya Aloni kato kirevu yaba Aloni waffe olaba Aloni wakusiga amafuta agobubbi lwakusiga amafuta g'obwenzi nze nawo kyaki buje mpulira nti oli amanyi okudde endigana zidde wakati aliko okumulootako nga balota n'omusumba endaza kyekkananga eyo ginawulira mbu ate n'omala ova mu kyaki munogeza ogivaamu ebintu bitandika okusoma waliwo yabaddewo obujuzi ku intaneti awo omuwala doini kabaleba ekyogedde awo naga yasabanga yakwatanga sente basale batwala akola nakola ati nateka okuloota omusumba ng'amulumba ekiro okiwuliriza n'amulumbanga ekiro nateka okulaba emizimu nga gimutuga n'ataleka okubonabona bwe yaddamu n'abeera bubi nnyo n'abonaabona kati nga nze ngenda nga bansabira nze nedda tosobola ebyo bikola sikulimba era nze nawunya mutali mu kyaki tokomye ku ekyo abantu wakati osose na kusaba emirambo gigwe mu mayumba g'abantu owereza esaala ya Kamulali emirambo gigwe esaala ya Kamulali ebintu ebibadde bimanyire kuba haji bebakola ebyo duwadwa eza Kamulali nabirabako oyo omusajja gwe basiba simanyi Seeka Umaru kati ndebedegano era kyobula ne bantu badakolagana nabo bebenazo wala mangalikola layini zezo okategedde anti mbulula gwoyita naye nkubira empisa ze bayibuli si bwegamba bayogera kati ate gwoyita naye kati waba ayita na Seeka Umaru kiba kitegeeza nti kati munne Seeka Umaru yakola byona nakabya abantu nakola ate ubi ali mukomera nona ajja komekeza nga ali mukomera ebyo bitu bali mukola ebyo teeka waaga agenda komekeza oyo musajja nga ali mukomera oyo yagambye nti mwe mwagala likes na follow naye mujja kukitegeera nti musajja wa Katonda buli anamwogerako mu musajja wa Katonda aliko amafuta kati musajja Katonda kyatiisa mbw aliko amafuta agawa takyalina amafuta bagamba atalina amafuta alina palafini alina palafini ani oba kerosene simanyi kerosene bujingo takyalina amafuta agaliwa omuntu aliko amafuta aba ebintu byakola mu butuufu nze newunya n'okuwunya naye makulu atukoze ati omusumba kyeyamukola mukama kinene gwomusumba omusajja alinga atya Katonda ng'abula enjera eri kunono enjera ey'obulamu naye kati esaawa zino nataka okusaba emirambo gigwe nga bayibuli enyini tusomesa obulungi okusonyiwa abalabe baffe nga bayibuli enyini tusomesa obutayageza abalabe baffe kufa nga nze olwaliro nze saala gye nsaba nze abalabe abange baleme kufa bandabe nga Mukama anyimusa ate nze nsabe baffe nga nze saala musabe saala njagala abalabe bange bonabona babeerewo bandabe nga nvuga emmotoka ez'amaanyi bandabe nga nzimba ameba ag'amaanyi bandabe nga ndi mu bufumbo bw'amaanyi kakati ate nze nsabe baffe tekisoboka That's why no wale President Museveni amusabide ebintu byokufa bangi nnyo ne Mukama naga ati simujjaawo ogwenjagala oyonza gwenjagala yes era kyobula nayina gundi musajja kyayogedde statement yayogedde Bobi Wine yabadde ayogera eri abana agamba nti Mukama tukwegayiridde bano abasajja batukoze ebita basaba n'abantu abakoze nakyo tata tuyambe tebafa baleke babeere balabe ku nsi empya balabe ku nsi bwegenda okutereera balabe nti yasabye ng'ayogera bwane nga makali tunula omusajja nolaba bujingo omusajja omukulu olumusa atuso okuzaala Bobi Wine nabanga te omusajja Bobi Wine omuvubuka amusinga amagezi kyeyinduze yefutwa lyamuteekako amwinamu obwo busungu gwe omusajja omukulu myaka 5+ omuntu aludde mu bulokole noteeka okusaba nti emirambo gigwe mu mayumba g'abantu baziike bano nzudde tebagenda kulokoka katoba ozuula otya abatagenda kulokoka ddala ddala obeera gwani bazike natuka nogamba nze nawona bali mulabe wange muno ngoli mu kyaki muno nja kukwata kukola ki nkugobe ekyogedde
Nenga musumba kyali abadde kaona kati mwabalabe bange mwenna nga Bible ganti mwenna mujjenga mukola ki. Gwe noba oli mu byo oli mu labe waagu beera wenji bubulire enjiri. Katonda kwebe nokwe mate mulabe wataze n'okujja oli naye. Mubulire enjiri akyuke. Naye gwe musabira kufa. Kufa. Tabange yasabidde omukazi owo. Aliwo. Yafudde mu kyaki. Atenga wa mu kyaki. Atenga wa mu kyaki ate kati. Kakati. Kozi n'abalabe yagenda abo mu kyaki nabo ekitaba kirakisa kubasabira jabasabira. Ajja basabira. Kasaki zula nti omulimi empindi ku babiri. Kati oba oli awo oyinza okukasa omukyala gandi nange musumba. Kati abanja nnyo Pentagon. Ayinza kubanga omukyala wamma ayinza okuba. Era bane muve ku Pentagon mugireke oba mwagala obulamu. Muve ku Pentagon mugende bugenzi. Waba omukyala oyo abadde omu ku bantu ababadde basinga okuwaayo. Abadde awaayo. Pentagon. Ye. Kati waba abanjizza. Kazi yandiba yabanja Pentagon. Muganda kubanja. Kuba sente azikola ki? Azina. Ate tosola mugamba yinza okasanga ekintu kyamalamu n'amayo yamuga nti Pentagon yennyoko. Waliwo ekintu ekimu ekinewunyisa omanyize ni musajja wabyawandiikibwa. Mwabadde akola ako statement ako yagambye nti Holy Communion munywe soda abatukuze nga Holy Communion. Holy Communion kimanyi ng'okusembera. Naye bw'oba ogamba kusembera tujja kuddayo mu Bayibuli ku kusembera kwa Yesu bwe yasembeza abayigirizwa biki ebyakolebwa tulabe ddala naawe oba nga ddala oba wasembeza oba Yesu ddala naye abantu bwe yabawa soda oba biki ebyasooka okukolebwa nga maybe ngera nana tebinaba kubaawo n'okusembeza kubanga ayinza okuddaawo n'alowooza abantu mbu tebamayi byawandiika n'abakubiraawo era abantu ogenda mu Yokaana okutandika n'essula 13 olusooka naye embaga y'okuyitako yali nga tennatuuka Yesu bwe yamanya ng'ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri kitaawe bwe yayagala ababe abali mu nsi yabaagala okutuusa enkomerero bwe baali balya emmere ekyeggulo Sitaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isikaliyooti omwana wa Simyoni mu mutima ogw'okumulyamu olukwe. Yesu bwe yamanya nga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava wa Katonda ate nadda ewa Katonda n'ava ku mmere n'ayambulamu engoye ze n'addira ekiremba ne yeesiba ekimyu. Awo nga tetwala nga yeesiba ekimyu ejingo watula Yesu yeesiba ekiremba n'alyoka afuka amazzi mu kibya amazzi mu kibya n'atanula okunaaba n'atanula okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubasiimuuza ekiremba kye kye yali yeesibye. Bw'ogamba nti abadde okola Holy Communion. Holy Communion alimu n'okunaaza ebigere. Anaaza ebigere ebiseera ebisinga mu basumba abamu balina n'ekiguli kyoyambala ekyo anti kyekiremba. Bayibuli ekisa ekiremba amala okukunaaza n'akusiimuula. Katwala tusuubira bujingo asooka aleete ebbaafu awo anaaze abantu alyoke basembe. Obudde tabuyina. Bayibuli eyongera n'emugamba nti awo n'ajja eri Simyoni Peetero naye n'amugamba nti Mukama wange gwe nnaaza ebigere. Yesu n'addamu n'amugamba nti nze kyenkola tokimanyi gwe kaakano naye olikitegeera oluvannyuma. Peetero n'amugamba nti tonnaazenga bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'amuddamu nti bwe siikunaaze tossa kimu nange ogenda aba towezikiririzaamu bwe mba sikunaazizza. Simyoni Peetero n'amugamba nti Mukama wange si bigere byange byokka naye n'emikono n'omutwe. Yesu n'amugamba nti anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula okunaaba ebigere byokka naye yenna nga mulongoofu. Nammwe muli balongoofu naye si mwenna kubanga yamanya anaamulyamu olukwe kyeyava ayogera nti mwenna temuli balongoofu. Awo bwe yamala okubanaaza ebigere n'ayambala engoye ze n'atuula nate n'abagamba nti mutegedde kyenkoze. Mwe mumpita
muyigirizwa era mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga era bwendi kale oba nze mukama wammwe era omuyigirizwa abanaaziza ebigere era nammwe kibagwanidde okunaazanga abalala biki ebigere yanaaziza ku bigere awo tewali and oli bwe yagamba omusipeta yagamba onazaani onaaziza ebi mukama waffe olaze kati ako kaali kabonero kwetowaza okukkakkana nti nammwe kamba naaze nammwe munaazenga abalala kati awani gwe yanaaziza tewali ng'agenda oleeta project ate yali tasobola kuba naaza kati yabadde ayisobola okugamba nti akunaaza nanaazako babale gwe nojenga ebige genda bulaza genda eri soko sembereyo katunaaze abasente olw'okubireta lugamba nti kubanga mbawadde ebyokulabirako era nga bwe mbakoze nze nammwe mukole nga bwe mutyo Yesu yagaba ku soda temuli musoda temuli musoda ate yabanaaza ebigere mukabone akalaga nti ze mubeere bakakkamu eri abantu so ole community gwe wayogeddeko wano bayibuli ekulaze nti ogikube oli mugikuba endaaya ate wano ye ekulaze nti olimba kubanga ole 17 lugambye ole 16 ddala mbagamba nti omuddu tasinga bukulu mukama we so omutemu tasinga bakulu oli omutume tasinga bukulu oli eyamutuma bwe mubimanyi ebyo mulina omukisa bwe mubikola kati wansi yeyongerayo olunyiri luwanvu naye kye mbadde ngezaako okugyayo nti ole communion yatandika nakubanaaza nga tanaba natuuka kubawa kyaggulo kisembayo Yesu bwe yamala okwogera ebyo bw'atyo neeraliikirira mu mwoyo n'ategeeza n'ayogera nti ddala mbagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe ddala mbagamba nti ansembeza buli gwe abayigiriza ne beetunulako buli omu waliwo kati mbali noonya wali eri nga balya bwe yamala okuweebwa kirekayo wano awo Yesu n'addamu nti gwe naakoleza ekitole n'enkimuwa ye wuuyo awo bwe yakola ekitole n'akitwala n'akiwa Yuda omwana wa Simyoni Isikalioti bwe yamala okuweebwa ekitole Sitaani n'alyoka amuyingiramu awo Yesu n'amugamba nti kyokola kola mangu genda ondyemu olukwe kuba nakotegedde dda yanguwako ekigambo ekyo kyonna ekituukirira naye Pastor Bugingo tatulaze nti mu ole communion mubamu okusembera era we wano bafaza nabo batukubira endaaya bafaza basembeza abantu buli service buli wabere mbese naye ole communion era full package etambulamu okunaza ebigere okunaza ebigere okuliisa abantu okulya bo bafuna kagati ate nako okunywa ye kafaza yakanywa kati ekyokubiri ne bano abalaba nti bw'oba tosembera tokakwatako n'akakatini ne bateeka obukwakuliza obwo abantu naye nga bakulaga nti Yesu yabagabula bonna n'omulabe we n'amuwa teyamusabira kufa ne Yuda n'amuwa owudde akantu ako n'omulabe kukyayuda yamukoleza n'omukoleza okusinga n'abalala ye n'amulaga ati ate gwe naye neyagamba bakutuke bafe bagende kati nno ffe tumaze omukomamu ate Pastor Bugingo olina okukimanya nti abantu bokoleramu gwali mulembe gwadde abantu nga si bayivu abantu kati bamanyi bategera ate bamanyi bayibuli yagambye nti nno munoonya laikisi anti bebona bebekwasa eyokokonsolinga omuntu yenna bwe kasamanya ensobi ye alekakoza onoonyako views tulinamu n'omukyalo omwe atera okukikozesa ennyo munoonyako views gwekola booti kino kinakani kiri eyo kinamatimbo okitegera kinamatimbo nagwe kizungazunga nkiraba muli wamu kyekyo mukooti kyekiri ewabbalamu kyekiri mukooti oyo bwatyo twakimanye tugaka tubeere nekinankane kyabe tulina kyakkola kikwano kyokuyisaamu egganze ngambye namatimbo kinamatimbo naye bakibeera buli wamu bannange si kyekyayo ky'omutwe nze nkubulire so nga tuwunzika ekintu ekyo abaguze soda bali katuufu babakubye endaaya bavudde kubakuba endaaya kubabbira ddala ate bakyababba ate bataweerwa bandigula ne bbiya
kyemugenda okuddako nga munywa bbiya ajja baguza bbiya ajja baguza bbiya nze mbabuulira amazima ate ye muntu omulungi ennyo katonda bbiya mubi ye muntu agenda okwogerera bbiya obulungi agambe ye muntu agenda okwetanoonyerwa ajja kuleeta ajja sikayo lwagundi olwayise weyagabula wayini omwenge kati agenda kwetaba bamanyi akyakiyina ate omusajja bina bye yakola kuva ku yatandika okwokya bayibuli awo weyaviira nakulayini okuba yatandika okwokya bayibuli zakolima ekyabo kitukuva oyinza kyokya nze olaba nze kankubuulire nasanga omuntu nga azanyisa kulaani namuga gwe kyozanyisa tokimanyi Asa nange sibikkiriza mbasiramu nesinakwata Kurani yabwe amutelingi sisobola namusanga namugamba gwe kyozanyisa tokimanyi gakwata empapula wazikula mu ebino bikira simanyi namugamba gwe kyokola ekyo kirokomekereza ng'ofunye obuzibu ekitabo kyonna ekitukuvu tokizanyirangako tosobola kuzanyira tosobola kubali kye bakkirizamu mu mbeera eyo oveera oti okwate evanjiri okwate Kurani so mu mbeera eyo Pasa Bugingo tumute tumuwunzikire awo beyaguza soda ebamanyi tubalabula amazima tugabagambye Pentagon jeri tejja kuba teribaayo okujjako balirezi petrol station ate tebajja kuzibaako tebajja kuba tebakyaliwo Makula nazaala tajja kulaba yali kukibayita omwana ekyo nze mbabulidde era kyakitokyusamukukiwayogera from day one nayogera from day one bagati bakuba tagenda kuzaala oyo ne bataka okuyomba toli Katonda era biki nimaga kale nibaga nti asaze enviiri atakoze embwa takyalabere alabe nibaga kale tulinde talaso kwambala engoye nene walonderamu ku bendaaya najja ku kituuti n'abagamba Makula musimayi ali nankani n'awuliriza ku lubuto bw'ati oba okadde katrending nendozanga kolo yali amukubye ku bendaaya andi bonna bakubibandaya so Pentagon tejja zimbibwa teriyo Makula tajja kuzaala emirambo gigatandika okugwa mu nju ye esala kuba mwagiza asinga buli muyamudize sala andi kati buliriza kyosaba kye kikuddira ate babega ndi kyosiga kyokungula naye nze saagala mirambo gigwe wa Teddy kiwulira kati wa Teddy tegisobola anayo nju ye andi kati ye Teddy akyalina amafuta teri myogiyiza mukola ki kwanza ona alina parafini ono alina parafini ate ne munne wa parafini ku parafini tebayokya ekifo ate kyekyo kyekugambye tibajja kumakiza nga ekifo kyokyezza sibula abantu bani basebo ne banyabo okamba sibule amanya gange Sematimba Moses waswa nsanyisa okuba nga ndi ku mukutu ogwa Kimbo updates era nnyongera obbakubiriza nti mweyongere ku subscribinga okulayikinga okusharinga nokomentinga nawe olaba byetogere nga tebikusanyusiza it's okay wadembe okuwa nawe endowoozayo tweyanza nnyo tweyanzeege Mukama abampera omukisa oyo ye musumba mmwe mukwano gwammwe wasa Moses Sematimba akude ensonga ozitegedde kale oli waddembe okusigala oba soda mugere mugula gwe mu kampani oba kampani zimusiba abeere nga agenda kale nje tuba tumujja mukole bye mwagala mukole fujjo lyonna olunaku lumu Katonda ajja kuba omusumba oluyi ku kituuti mwe mubikole byonna Katonda atunula bw'ati omusumba